Mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga face to face 6 mbaaniriza mu vidiyo yaffe ya leero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku musajja amala empewo. Ninza okuba nakolako vidiyo sijjukira bulungi naye nina okuba nga nina we nakoonerako ku nsonga eno but nfunye ekibuuzo kino nga kizze kimbuuzibwa senga lwaki bwe mala mpewo. Ekisookera ddala kye tugenda okutunuulira okumala empewo kye ki? Kuba waliwo abatakitegeera. Okumala empewo kwe kubanga omusajja azina emmana n'atuuka gy'agenda naye n'atavaamu mazzi ago ge mulaba ge twandiyise bagayita batya mu Luganda kanga ogere mu Luzungu ze bayita spams, enkwaso nga tafulumya nkwaso. Abalala olinza okugamba nze senga mmala naye mmala otuzinga tutini mukwano naawe katubale nti obeera omala mpewo kubanga sigega amazzi g'olina okumala. Abamu bafulumya just kitondo oba matondo 3 just tutini nnyo bwe tuti tebafulumya. Ekyo kye bayita okubeera ng'omala mpewo naye ng'ate amaze era nga n'omukira gugudde sigamba nti gusigala guyimiridde. Ebintu bingi ebiviirako okubanga omuntu asobola okumala empewo kye tugenda osooka okwogerako bakyeneza osooka okugamba tekiri harmful nti oba mbukyeraliikiriza nti oba nti kitiisa naye ate kisobola okukuleetera okubeera nga togenda kuzaala ng'oli nfatayiro nga tozaala. Abasajja bwe kituuka ku butazaala mukiteeka nnyo ku bakazi. N'omusajja kennyini amala empewo akimanyi nti tafulumya mazzi oba amala ettondo avaawo n'aleekaanira omukazi mbu tozaala amaze naawe emyaka 3 olubuto oluganye responsibility si ya mukyala yekka. Badde manyi buli mubeerayo babiri. Gwe lwaki olowooza nti kirina kubeera nga ekizibu kiva ku nze okuba nga tetulina mwana oba nga tetuzaala? Mulina okubeera ng'abantu ababugumizibweko kubanga kati n'oba tewagenda mu ssomero bitegeera nti nabisoma mu biology oba mu science kale tubeerako kuno n'emisomo tubabuulira. Omuntu akunnyonnyola mu lulimi lw'otegeera Oluganda n'okitegeera bulungi. Ne bw'oba ogenze mu ddwaliro osobola okufuna omusawo n'obagamba n'enjala omusawo nga Muganda bajja kunnyonnyola bulungi otegeere ensonga zino. So tudde ku nsonga yaffe ey'okuba nti omala mpewo kiva ku ki? Ebiseera ebimu ekisinga okuleeta ensonga y'okuba nga omuntu amala mpewo kiva ku kulongoosa. Bw'oba walongoosebwako prostate yo osobola okuba ng'omala mpewo kubanga waliwo ebintu bye bataganjula ebyo bye bajjamu bye bakola ki ne beera nga omubiri gwe tegukyasobola kuzaala nkwaso. Ekimu we kiba nga si kya lubeerera si kya kagenderere kirinza okuva ku hormones zo nga tezikya balansinga bulungi. Ekyo omanya tekigenda bbeerawo olubeerera era kibeerawo on and off. Kitegeeza just weetaaga ku balansinga hormones zo n'obeera ng'otereera. Ekirala kye ninza bagamba n'omwami bannange eyasalwa enseke nga amaze ebyokuzaala n'agenda ne bamulongoosa naye asobola obutamala oba obutavaamu mazzi ago oba okuleeta enkwaso kubanga naye enkwaso ze ziba tezikyakolebwa. So embeera ezisinga zeekuusa ku kubeera nti okola ki? Walongoosebwa. Njogera ku mbeera eri permanent. Kati then waliwo embeera nga bwe njogedde nti just ng'akolumu omala kati katugambe ogenze luutu 4 luutu ey'okutaano n'otamala ogenze luutu 3 luutu ey'okusatu n'otamala naye nga ziri zaabadde nnomo. Ekyo kiva just ku bukoowu nti obadde oli mu kuzina mmana n'otamala so tokyeraliikire togamba nti kiki. Wabula eky'obulabe kye nninza okubagamba era kye sirinza kubuusa maaso ekirinza okuva ku muntu okubeera ng'amala empewo ky'ekyokubeera nti amazzi bw'oba ng'ogayina munkwate bulungi mbagambye waliwo abamu ng'omubiri gwo tegukyasobola kuzaala nkwaso era nga toziyina ng'osobola ogenda ne babala enkwaso zo kye bayita sperm count nga toyina oba ng'oyina ntini nnyo ng'oli safe. Naye singa ogenda mu ddwaliro n'olaba omusawo n'akugamba nti enkwaso zo nnamu enkwaso zo nnyingi yeeyo count gy'olina okubeera nayo katugambe olina okubeera ne biliyoni 3 ez'enkwaso era olina biliyoni 3 oba oluusi olina n'ezisukkamu. Gwe obuzibu obwolekedde nti singa oba ozirina naye ng'ate tomala like tofulumya nkwaso ezo nga bw'otuuka okumala ozina bulungi omukazi ne mumala ebbanga lye mumaze naye ate bw'otuuka okumala enkwaso n'otazifulumya n'ofulumya empewo omukira ne gugwa n'obeera ng'amaze. Enkwaso ezo ziba redirectinga ne ziva we zirina okuyitira mu mukira ne ziyingira mu bbulaada yo. Bbulaada yo weekyekisu ekiterekebwamu omusulo
nti omubeera omusologo. Kati kiba kitegeeza nti zigenda mu bladder, kiba kijja kuleetera obuzibu eyo mu maaso. So oba olina okunoonya engeri gy'osobola okwejjanjabamu ng'oyita eri abasawo. Ne balaba ekizibu kyo ne babeera nga basobola okukutereeza. Kansubire mu nfunye bulungi. Wabula bw'obanga gwe bakugambye nti babaze enkwasa era nze nandi advisinze omuntu yenna ayina ekizibu kino. Togenda mu baherbalist. Tojja wange ongambe nti senga njagala ddagala kubanga mmala mpewo. Nze nganze kituufu nabagamba bye simanyi mbagamba sibimanyi. Simanyiyo ddagala liyinza kuyamba. Kubanga kino ekintu kitudiringana misiwa. Waliwo ebintu ng'omuntu ne bw'aba wakujjanjaba alina okusooka okumanya ajjanjaba ki. Baherbalist abasinga oba abantu abatunda eddagala ly'ekinnansi tebakebera. Kitegeeza ne bw'aba wakujjanjaba alina okuba nga amanyi kyajjanjaba. Nandikurekomendinze oba nandikugambye oba nandikusabye ogende ew'omusawo omutendeke eyakugguka mu nsonga ez'ebitundu bye ebyekyama eby'omusajja. Waliwo abantu nga byebyo byokka bye bakolako. Genda mu ddwaliro eddene, funa akasenteko ne woba nga si kangi, olabe omusawo ng'ekikututteyo kyekyo. Bakebere bakubuulire ekizibu kyo. Omugambe nti ntuuka ku ntikko era mmala ng'omuntu ow'obulijjo naye sifulumya nkwaso. Ajja kuba akubuulira ekyokkola, ajja kuba akubuulira oba weetaaga scan, oba weetaaga test ki. Bajja kukolako test era bajja kubuulira obuzibu bwe buli. Awo singa onaaba omaze okumanya obuzibu bwe buli, awo osobola okutinga ogenda mu habo. Awo kiba kirungi nti bamanyi ne kye bajjanjaba. Kubanga eddagala liyinza okuba gye riri. Naye bw'omugambye nti simala ye agenda kuwa buwi nga tamanyi kyakola kituufu. Lwaki tomala? Lwaki omala empewo? So zezo ensonga zange. Abaami abasinga abamala empewo, omukyala ajja mugamba mmaze. Kati bw'akusanga ng'olina amazzi gwa bulungi tojja kumanya. Bw'okoziko ng'oli mukalu oyinza okumanya nti yamaze naye nga kiki. Sina kyempuliddeyo. So temwetiitirira mubeere nga mutuukirira abantu abatuufu ku nsonga zammwe babeere nga bajjanjaba. Bye byenyiza okwogera ku mwami amala empewo oba ku lwakyo obeera tufulumya amazzi gwa nkwaso nga mumaze okwezina. Ensonga endala bagamba omuntu omunywi w'omwenge ennyo abamu nga njogera ku lujuuju. Paka buno obwenge obwa bulijjo abantu bwe banywa obubajjako digestive stress. Nabo bulinza okuleetera okubeera nga omala mpewo. Omuntu amera antidepressants oba eddagala erijjako omuntu stress. Antidepressants makerenda bagamira ng'olina stress ng'oyagala kwekkakkanya. Nakyo kirinza okuleetera okubeera ng'omala empewo. Then nabagambye nti ekintu ekya tulinza okwogera kye ky'okuba nti baakugyamu baakukolako surgeries ez'enjawulo. N'omuntu gwe baggyamu bladder ye. Olw'ensonga ezimu oba endala naawe osobola okuba nga tosobola kufulumya nkwaso. Munzikiriza vidiyo eno ngikomye wano. Teweerabira subscribinga, kulikinga n'okukomentinga. Mwebale nnyo okwekuumira kusenga Faith mwaba subscribing edda. Ate gwa sharing okola ky'amaanyi, akomentinga akusiima. Gwe wenna ng'olina vidiyo yonna gy'oyagala twogereko, gy'oyagala nkole, osobola ogindekera mu comment section nga nze nsaba oyogere ku kino. Nja kuba ngikola weeba ng'eri mu busobozi bwange, nja kuba nsobola ogikolera. Alina ekibuuzo nawe kiteeke mu comment section, then ayagala okunfuna ng'oyagala kwogerako nange nga si bya lukale. Jangu mu inbox yange ya WhatsApp tujja kwogera. Onsanga ku +256 785 40 28 60. Mbanja kudda muto kuba simu yo kuba teri ajja gikwata. Baagala nnyo Mukama. Yeah.